bangi abantuukirira abamu ne bankobera n'essimu abalala bansindikira mesegi mutabanyiwo biki Katonda bw'abagguliddewo omuntu tebyasobola muggalira. Asaba nkusabira ekisa kya Katonda kikwambale ne bajjajjawo bakwetooloole okole ky'olina okukola mu bulambulukufu bwakyo. Kati eno yessaawa ge makungulago bano abantu ge makungulago. Omuntu anajja gyali ng'akuleetedde omutwalo ng'akuleetedde 10,000 ng'akuleetedde 5 gano ge makungulago Katonda ge yakuwa. Nsaba Katonda asanyuse famire yo abaali bakusula naye kyenkusaba era Asani saagala abantu abaali bakusuula bwe bajja gwe bandiriza obalikaawo kuba tebalina bulabe gye bali tebali embeera emaze okubatuulako anajja gy'oli mwanirize omuliise omunywese obugagga ogenda butwala. Yazza butaata yazza mama tubawuubiddeeko buwulizi banaye nange baagala nnyo agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Banaye tubaagala nnyo mwebala obuweereza bajjajjaffe babongere emisi. kweza nnyo kweza ddala kakati ntandise maneja niga wonna wooli jajja akusumula akunyongerera emikisa kuba lino sisobola kwikola nga tuliwo. Maneja Medi naawe webale nnyo byonna. Maneja Dana maneja nanyini kifo kino nanyini Dana event nkoolasa nnyo na buli muyimbi yenna azze ku lwange sisuubirawo gwe nasasudde naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakubi b'ebivuga wadde nnyingiramu wali enjaga enkuba nenyombamu nga bitabuse naye muli bakyali bange tugime maneja niga mbulire awo ebisigadde beera nga mpereza obubaka. Kati ensonga gyeŋŋendako ensonga gyeŋŋendako nkulu nnyo. Bagamba ne kwozadde akkubira engoma n'okola ki? Si buli ali wano nti musinga wabula bwensinga nansinga. Nsaba mwenna mutwale ebigambo byange tolabanga ndugga ayogera laba oyo atuula ku mutwe gwange. Tolaba nze ayogera manya nti Katonda n'ebitabo bye musaba bye musoma bigamba nti ayogera okuyita mu bantu ne mu birooto. Ebirooto ffe bwe tuyita obubaka wadde abamu muloota ne mugamba naloose ebirooto ebibi n'obirekaawo oluusi nga kuba kulabulwa okuva eri Katonda. Ngenda kusomesa naye sirwana na madiini. Nyaniriza buli nzikiriza yonna senga oba tovvoola buwangwa na nnono nga kitange kalema. Nkiddamu omulokole nja kukwagala, omusiraamu nkwagale, omukatoliki nkwagale senga onaaba tovvoola buwangwa na nnono. Naye oyo agoba abantu ku nnono yaabwe olw'okuba ali mu Bayibuli ey'Abalooma, Abayudaaya, Abaleevi n'Abakolinso nja kulaba bubi senga onaatukyayisa ennono yaffe. Kino kyentandikiddeko buli muntu yenna ng'oli mugenyi wange maama nkulabisiza nnyo kalungi tangawizi ti mwebale nnyo mundeze munkuumye neyanzeeke na buli muntu azze wano ku lwange gwe mugagga wange gwe muzadde ontegedde bulungi. Ekintu kino owulize nze bukyaŋŋambaawo amazima gali nti simanyi maama wange bwafaanana. Kati mmwe bamaama sikyali mwana wa maama ndi mwana wa bannayuganda mmwe bazadde bange. Kitange yafa nina emyaka 3 kitegeeza mmwe kyovulaba muzeeyi kale bamwagala nnyo ti mu famire yange eyasigira jjajjange azaala kitange yagamba oyo agenze mu yasaitwanye mbuye muwarabu namboola naye muzeeyi kalema teyamboola. Mmwe abawagizi temumbodde bwe navaayo n'ennyimba ebyobuwangwa n'ennono abangi bagamba oyo agudde erinnya ligenze. Abaagamba nti ngudde kati ate be baziyimba nga banoonya kye nayimba kubanga baamanya nti okuvaayo n'olangirira nti ndi musamize si kibi wabula ekibi kwe kubbira mu busamize, ekibi kwe kuloga omuntu n'afa nga talina musango, ekibi kwe kuleeta ebyo by'otalina kugatta mu mpewo. Ngenda kutandika bwenti buli muntu ali wano ng'oyitibwa endiga y'ekkanisa sigenda kugamba